Mwami Mpuuga mu statement ze yagamba nti ekijjawude n'abasajja bano banyuba njaga. Katuze ku Mpuuga Bwanika awedde. Ekijjawude n'abasajja bano banyuba njaga. Bajjudde zitatu. Banyuba enjaga kati omukulembeze ogenda kwesimbawo otya nga wenna ojjudde zitatu ku mibiri. Ne ku mukolo gwabwe gwennyini gwe baakoze waliwo eyakyogedde tumulekera temulonda batatu okiwulira nga balinga abaagamba nti tatu etwala ku muntu entegeerayo ebbo ku ndaba yaabwe ndowooza balina bwe baakisoma nti tatu etwala ku magezi g'omuntu ku ntegeera ye naye tugenze okulaba abatalina tatu nga bambala amasuuti bo bennyini abaagamba mbuno tebakolagana banyi banjaga mu bantu bonna abategeera ne baprofesa abaliwo ne badokita be balina ne balooya faamuzi ez'enjawulo we banoonyeza mu biwanjaga muli wa Nkoola nkwetereka vidiyo ng'azikizaamu tunulya statement z'abantu abo Abedi Bwanika ng'ayogera ngenda tutememuku omu Abedi Bwanika ng'ayogera kansokere ku ye Abedi Bwanika yagambye nze Abedi siri musiyazi era ekinkolagana n'abantu wali okulya ndwanyisa biki bisiyaga nabadde ndaga obubonero nawe kambukulage kuba kati ni message tulina ogitambuza eri abantu bagitegeere. Abedi Bwanika ye kyamawukanya ne NUP basiyazi Abedi Bwanika kale soko ndage kyondaga nange nina ebibuuzo bya kankulageko kati nakulaga gwagenda okwejjiramu ogambe nti omusajja mutuufu oba mukyama yagambye kyamawukanya ne NUP baki basiyazi siye gye bagamba NUP etirize kuba embaga njagala otunuulire olaba obubonero obuli awo akabaniro k'abasiyazi byebiri ku ne kale ezo zitunuulire bulungi ekyenjawulo nti buno buddole bo babukuba butunudde eno nga Facebook zitunuzze eno mu bantu kakati njagala otunuulire wano kala ziri ngoma zo zetegereza kati tunuulira wano ekifaananyi ogenda kinsindikira ku WhatsApp kale ezo ziraba kyekino ekibiina kyabwe ngaza abasiyazi nenekwata ey'emikono ekyenjawulo nti bo baakyusizza ne batunuza eri bali batunuza eno bano be basiyazi abatuufu kuba ne Premier League tulaba gundi eyo gye bakola naye ndabira ddala obategedde bulungi ndabira ddala bano basiyazi wamma okalabye kali ku bbaana ya nupu ya sian DA kali ku bbaana ya DA mbadde nkozi ogwasaakiririgo okiwulira kali ku bbaana ya DA Mpuuga obalaba engeri gye beekutte ne kale ezo eyabadde hidden message egamba nti tuli wamu nammwe temutwerabira kati ne beadde boogera wano yabadde hidden message egamba nammwe tubakola ki ojja kwasanga omukulu n'okugenda eri America nga yali agenze tappinga modi yensi eno olumu oba byali agenze sinkana kuba yakimanyi essimu yagibba teyayiganye na kwegaana era yagamba ne Palaso nti ani yamugamba nti emisango saagikola yaliyo kiregeeza yagikola ki yagikola lwaki mumpolereza ebintu bye nakola kakati ono yabba essimu oli naga yabba ebitaano kati bakwataganye basobole okubba ebineneko nga abantu bemwagala okukwasa eggwanga era nagamba nti oba bba kasimu noonya kuyabba ekido musobole okugenda ku bineneko badde mu buwumbi obuwerako kuba nagenda munyonyola era yamusuubiza okumuyamba amulage butya omuntu watuuka ku binene n'endagaano nagirabye eruma n'endagaano omukono ne guluma MOU memorandum of understanding ndi omukulu Mpuuga n'Alien Skin begasse bamanye butya bwe banabba ebinene otyo naye Mpuuga alina okumanya nti ffe twamuggyako engalo ekibiina kyabwe kye bakoze okiraba tekisobola sukka Kampala oba ntutte ku munene kituuka Masaka kiva Masaka kiyinza obutasukka Mmengo we kyabadde
nalabye omutima nga Mpuuga ayogera bw'ateekamu ebigambo ebigumu kale n'olaba nga twebase tutadde n'ensaya bonna abaasituse okwogera tewali yayogedde ku kiyitibwa nti twalijjeko tutya Museveni bannayuganda banyigirizibwa kitya wabula bayogedde ku bulungi bwabwe bo n'obukyawe bwabwe bo bwe bayina ku muntu omu oba ku kibiina ekimu okimanyi nti Abedi Bwanika yali tasobola okwangula oba LCT chairman wano ku kyalo kwazaalwa kwennyini waabwe okugenda mu parliament Abedi Bwanika mu bbanga lyonna wabadde ajagala abadde muntu ogwo Kyagulanyi NUP for power abantu bangi aba DP block abali batagenda kudda mu parliament nenga DP people bakola ki yabaza bwe wakizudde lwaki Mpuuga we yali ow'amaanyi yafuna mikwano gye banjawulo abawangako n'obujulizi nti ono mukwano gwange nadde sinza butagenda ono mugundi wange olowooza lwaki lero tebaze bamaze okibuuka nti munafu okay bakibuuka nagamba Masaka yali minzaani epima Mpuuga muyina ababaka abo bana bali mu constituency mu yakiikirira muyina Abedi we Masaka muyina Mpuuga we Masaka muyina omubaka omukyala we Masaka oba omulala yali ani nga bonna be Masaka baliwo abo bennyini be bakola ki we bazaalwa ate we bakiikirirwa ne balimu okuweza abantu ne bajja lwali enisikini ate yali enisikini n'atuuka okugenda abantu n'olabanga basibaga twadde tuzze kulaba muyimbi twadde tuzze kulya ffe ku Thanksgiving mpozi waliyo okulya n'okombeso wange otegedde bulungi gye waava omubaka eyagamba ono nfaafe wange nabadde sisobola butakola ki kati eri wali kumpi nnyo okusinga wano lwaki wano teyazze ali bize bamukubyemu ttooki bajesi baagala babalabyeyo eri wali wala batuuka bamukubyemu ttooki bamukubira wali ttooki nabalabanga munafu kati ekyokubiri abantu kye babuusa amaaso bw'oba okola ekibiina tolowooza ku kabondo ka Buganda era tolowooza ku Masaka bw'oba okola ekibiina beera mugezi nnyo olowooze ku Uganda eyawamu tukyali kwa Abedi gwetwatandise naye bwe yalabye ng'ayogera ffe ng'abe Masaka tetuyinza kukkiriza bikolwa bino okiwulira era emiranye gyalina nnyo okusinga ne bano bakatana baani lwakuba si Baganda kati alaba awo mbuuza ekibuuzo awo wennyini we mbadde ndi walabyewo eyakiikiridde Eastern yabaddaani saamulabi eyakiikiridde Western yabaddaani saamulabi eyakiikiridde Northern Region yabaddaani saamulabi kabadde kakundi k'abantu abasooka okwerimbika emmengo abazibabuzaabuza abantu Museveni bazaakozesa abeefuula Abaganda ennyo abaawuddisa olumu n'Obuganda ne bawewa n'ebitiibwa naye nga bakozesebwa Museveni ebbanga lyonna akondeka ensonga semasonga ezitaaliyo anti kambuuze emboozi efuga Uganda ne Uganda eyawamu etegekebwa Mpuuga oyo omu netegekebwa Abedi Bwanika abo babiri netegekebwa Michael Mabike abo basatu netegekebwa Mukaaku Lubega Mukaaku abo bana netegekebwa omukyalo ono we Masaka oyo yani omukyalo oyo erinnya lye nze ndaba mukyala munene talina nnyo substance kyova olaba mwerabiralabira abe Masaka bamuwandiikewa Nakawundo bayani netegekebwa oyo abo bataano netegekebwa Kasibante Moses abo mukaaga Kasibante ngejja gye yagejjamu nayo netegekebwa ani omulala we bali batinitini kabondo katono ddala kabondo kali awo ku CBS tunuulira abantu bano bonna bwe tubasankolinga be bali aba DP block era bwe tubasankolinga be bali aba TDA era bwe tubasankolinga be bali aba go forward yali yani mbabazi be bali aba go forward era bwe tubasankolinga be bali aba GIS
Abaya bagitanga GS ya 2011 ochulira wawe bawandiika ko kuba yali monitor oba the gang of 7 ndowooza yegenze yetoolako nga bwe yeyongerako kakati ebiseera ebisinga obungi abantu bano babadde ba political bamalaya byabufuzi oyinza bayita oba ba political prostitute oba ba harlot nenga bamalaya baki political scarlets. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +97362 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli Eye on the Press ye show yaffe buli Monday tubeera ne namba emu nga tutunula ku nsonga ezikoze amawulire oba ezikoze amawulire mu wiiki eyo okusinziira mu mainstream ne ku digital nga ebitambudde. Olwo olunaku olwaleero namba emu balayika bamuwambye nga Asadi azaagamba gwe yagoze amawulire ate baagatutte n'essimu najjako soko oze kubakulaba abatulaba n'abatuwuliriza nesime nnyo okuddamu okubaweereza olwaleero ku the final channel Focus 360 ne Zanero Eye on the Press. Eye on the Press mpoza abatulaba mwenna n'abatuwuliriza owaayi Dr. Migadde yakubidde kasimu ettaka lyaganya okuweereza abantu eddagala. Sinnamulaba Dr. Migadde ngenda mwenoonyezaako nga nze kennyini. Tannagula na mmeeza ya mbozi mukati ng'ennaku z'omwezi 29 abatwala n'abatuwuliriza. Tuyina emboozi mukati anniversary basama edition egenda kubeera ku Climax e Makindye emmeeza ya miliyoni VIP ya $5,000 n'omuntu wa wansi wa kyebiri. Omuntu yenna balina ayagala otugulako emmeeza atuyambe atuwagire ngenda kuzemweza 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu oba otuukiridde Zanero oba otuukiridde nze gwe manya gyonna gy'oziisa zituuka bulungi. Enamba y'essimu eri 0759 Okay. Almutawa Enterprises Uganda Limited banaffe ba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana batuukirire gwe naayagala okubeera ng'omwaka ogumalako ng'olina kye weefunidde poloti nyumba ttaka lya kulimako byonna Almutawa Enterprises yabimala. Nana Hub Mouthwash nga bulijjo nkugamba basawo baakamwa amannyo ganyenyera ebibuno bireeta omusaayi ng'osenya ova akaswa akabi mu kamwa kozesa Nana ekyajja kuba akimala ate engeri gye tugenda mu nnaku enkulu nnaku yakunyumya ku mboozi omwaka egubadde tobeera ng'onyumya mu bantu nga bakwewala so kozesa Nana oyo naawe ali ebweru w'okomawo wano osobola okuddayo ng'oguze katoni eziwera n'otuusa eyo Nana gy'abadde tannasobola kutuuka. Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwatawaanyiziddwa mu ngeri emu oba endala osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo n'abeera ng'asobola okusomera ku ddwa. Alina gy'ogezezaako nga biganye gezaako Haji Yasin Kiza ajja kuba asobola okuyamba mu mbeera eyo. Namba emu Eye on the Press empapula tozireese. Empapula bazitutte naye simanyi omanya abantu batwetoloola nnyo oli ayinza olowooza nti oba abijja mu mpapula katezitwale
Yabijjamu babola. Nazitadde babisibide nenga akasito omuto gunneyimirira. Ate oba wabisomye. Kanzije. Kale tutandikidde wa? Oleeta tutandikira. Wendeta tutandikira. Bigayi ki ekyabadde ku Bigayi bannayi? Mpozi mukulikeyo nnyo abawagidde Big Eye. Mwebale nnyo okumulaga omutima gwa Solida. Ya twagenze wa Big Eye. Omutima gwa Solida bagulaze. Yes, abantu babaddeyo. Era Zanero kamalo kubulira ababaddeyo beebo. Big Eye omuntu eyagenze okukola ekivulu nga talina luyimba lupya. Lwatongoza. Ng'ennyimba z'abantu baziraba alabadda. N'ateekawo ekivulu. Abawagidde be babawagizi baffe. Be bawagizi beddala. Babadde nga bameka. Abantu badenga 13. 13 zaaweze. Gundi nene sebulugogo nene. Kuba bakedde kumuyisaamu ggaali nga bagamba kati abakubanga obucupa ndowooza olabye batono nnyo waki wava ku sayidi eno. Anti kati kambuuze ekibuuzo. Sayidi eri yali afuna ki? Yali ayimbawa. Okimanyi kati Big Eye ali ku bipande. Saabayimbi. Era otegeka ne ku mbozi mu kati kwali. Ku mbozi mu kati climax. Y'omu ku bayimbi be tuyina. Big Eye ali ku kipande. Kakati Big Eye omuntu ali ku kipande kati waba yadda ku kipande. Ekyo kiba ky'amaanyi. Ate ngenda kubulira ekintu ekyenjawulo. Waliwo omuntu gy'obeera nga naawe gy'obeera olumu ofunayo ssente naye ng'okimanyi olyamu nsi y'olukwe. Kamala kubuulya teri ssente nalina mukwano gwange bambi Katonda amusaasire baamutta. Baali bamuyita Otto. Naye yajjanga ng'alina ssente. Ng'ayinza okuba nga yatutte miliyoni nga 10 oba 2 n'ebisatu n'ebitaano. Naye ng'engeri gy'azitwalamu yalinga ya bulyake. Ya buyaye ya bubbi bebito. Naye olunaku lumu watambulanga naye ne mutuuka awantu olina mutunya butunulizibwa ati mugenze mu kakirabu ku Kyakalamu naga nambe mutuve wano ye ng'asomye naga moja tuve wano kati yabanga ne sente za bunkenke ne wankubadde naye nga za bunkenke teyazeeyagaliramu mpaka we bamutta. Okitegeera kati ekintu kyekibi ne waba olinga olabanga olinga ali ku topo oba oli ku bunkenke obutagambika kyo gamba mpuga wali we yeyagala ayinza nosula nga teyeebase kugamba ayinza nosula nga teyeebase. Era ekiraga ekyo njagala otunuulira abantu bonna we baali badduka emisinde gya Kabaka baali firinga badduka byabwe mpuga yaddukirako omukuumi emabega. So Big Eye kati Big Eye wano waali ali mu free zone. Omutima gwe kati mute era naye alaba enjawulo wakati w'okubeera eri n'okubeera eno. Kubanga eri wajjangayo sente nazo za bunkenke ozijjayo n'okuzira nako kwa bunkenke ne bw'oziyisaako emimwa gye baba mu nsonda ate nga nabo pisito bali mu mugongo. Ekiwulira kati Big Eye ali mu free zone tayina buzibu bwonna era abantu abawagidde Big Eye mwebale nnyo mwebalire ddala be yafunye beebo. Ekyokubiri kino tulina kitunulamu Big Eye yakakyuka. Tutunula nnyo mu kamera yaŋŋambye Zanero mba mwenyumiza mwekka. Big Eye yakakyuka okuva mu nsi ey'okubula. Olw'okuba nti yakakyuka okuva mu nsi ey'okubula njagala tukkiriza tugaane Zanero Big Eye abamu bakyalimu akagamba naye ebyaddala oba bakyamupima ayagala kivulu oba abamu babaddemu olupimaapima. Ekiwulira naye nga Big Eye yafunye full support okuva ku kitebe ku President kasita abaawo. Ekyo yakifunye yaze n'amuwagira ng'omuntu n'abalala ne bajja ne bamuwagira. Nalabyewo ne Chairman Nyanzi n'abantu abalala abazze. Nze ndowooza Big Eye yabadde ntandikwa nnene omuntu atalina luyimba lupya ayakakyuka okuva eri mu nsi ey'okubula okujja no mu nsi ensuubize. Kale nno munnaayi Big Eye nze I appreciate kye yakoze muyozaayoza nkisiima kubanga nze ndaba yagezezzaako. Yagezezzaako. Kiteeka testi ku maanyi ga principal okulagira oba tekigiteekako anti principal ebiseera ebisinga obungi kati njagala tugeraageranye ebintu bino. Bw'alagira alagira naye njagala okimanye kati kino kiyiga okuva ku nze.
Bannayuganda abantu bangi bambi baavu. Ku bivulo ebitambula ebyayiriiri n'ebizibu ebitagambika. Munnange bangi ffe twajjukira tuwagirwa abantu ba wansi. Abantu bangi tebalina kyebiri. Kati omuntu asigala ewaka ng'ekimukaluubiridde kulinnya genda Lugogo. Awo aba agenda kwesaawo emitwalo nga5 okuyingira biki otegeera. Kakati kulinnya genda Lugogo kuyingira kola ki? Sheba yebiri nobala transport nobala okulyako omuntu omwe alina okuba nga alina ekizike waki. Kati omuntu wangi basigala ewaka si lwakuba nti bawagira Big Eye nga bamuwagira. Era nga ne police si lwakuba nti oda tebagiwulidde nga bagiwulidde naye abantu baavu. Zanera abantu baavu. True. Kati olaba abantu abo abaavu olumu omuntu asigala nga asiimidde ku mutima n'agamba ye naaligenze naye kyetano nga tekiriimu. N'asiimirawo ku mutima naye nga takoze eki tagenze. Ekyokubiri waaka kintu kikulu. Kiki otadde ku ttebo. Omanyi abantu abalina variety y'ennyimba nga nnyingiko bafuna omukisa olumu nga tebaliiko obusungu bw'abantu. Bafuna omukisa olumu okufuna abantu. Nti principal agamba nti badde mugende naye nga ne gw'abasindikako ennyimba alina ezikola ki? Waaka abadde alina. Kati Big Eye abadde aludde okuyingira mu studio emabega kawo wonna. Ng'ennyimba ayira ziri ez'edda. Ate abamu baaziraba dda mu zi concert endala. Okitegeera? Kale nno abantu balaga namulaba olwo nalulaba. Ate talinaawo kipya kiri awo kyafumbye kyatadde ku ttebo. Kyova olaba abantu olumu babadde batono naye kati Big Eye akimanyi bulungi agenda kuyingira studio era tugenda muwa full support yaffe obutali kwerekerayo. Okay. So Big Eye bwatyo concert yewe yabadde. Asadi ono. Asadi walabye engeri gye bamuliddewo mu wiiki emu. Asadi yawona Arab Spring eri yatwala ba Gaddafi. N'awanirirako emyaka 13 naye mu kugenda yabadde nga yagambe wafiira omuzira. Tewaba nsi 5. Wiiki emu ensi yabadde muvudde mu ngalo. Emyaka 50 family eno gye maze ngefuga Syria. Era emyaka 50 bafugiddwa family emu. Taata n'omwana. Taata na mwana. Tata wa kitana akwasa omwana. Waliwo ekisinde ekyatwala bannakyemalira. Ekyarabu Spring. Abaali mu gundi mu nsi z'Abawarabu abasinga obungi okuli Afrika kuba mu Afrika kyatwala abo. Gaddafi kyatwala wa Tunisia. Bamitanga Beni bichi. Abdulaziz we yayiwako amafuta. Ne kitwala Gaddafi. Ne kitwala owa Egypt. Ne kitwala no wa Sudan. Bashir. Kyatwala abo no bali bamuzinzi. Bali ba amaanyi. Bonnanga basirikale. Ne kitwala muno wa Burkina Faso. Oba ne Benin awo kida gwe kyanyeezamu. Kakati bwe kyagenda mu nsi z'Abawarabu ne kikulayo Saddam Hussein. Saddam yali yagwa. Saddam bali bamumala dda. Bali bamumala dda oyo. Bali bamumala Saddam. Kati bw'otunuulira abasajja bano engeri gye bakozeemu ebintu byabwe. Olaba nti ono yafikkira. Yali yasigalira. Naye mu kufikkira ne bamukolya pulaani emala. Kakati omusajja ono Bannasare tebamwagira nnyo Kagame magye. Naye nga kyakola bw'wajjawo embeera ey'okumugya ku ntebe apangisa ba mercenaries nga Gaddafi. Aba Hezbollah abo baadde bamuyamba nnyo n'Abahamas okukola ebintu bye. Kati nga buli obeerawo embeera ebeerawo apangisa bano ne bajja ne bakuba. Ne bakuba bannansi. Weewuunya musirikale akuba nga ali atamanyi Luganda. Lusiriya. Ate nabyo ebimu n'eby'Oluganda. Nedda. Gali atamanyi Lusiriya. Ndeka. Ebimu n'eby'Oluganda. Nedda. Weewuunya musirikale akuba n'oba musirikale. Tamanyi Lusiriya. Gwengambye munnange mbadde ngenda waligula kyakulya ate nanteekamu omugere. Musajja atawulira Luganda ono musajja kikazi. Omusajja atawulira Lusiriya. Anti kati njogera kusiza lwenjogera. Ogere ku Lusiriya. Nedda. Kakati Zanero. Kati Isirayiri. Bana basajja bafumba abantu bano bakolya pulaani ne babakubira mu time entuufu. Mu time nga Russia eri busy ne Ukraine. Ukraine. Ate nga Russia
ebadde ye muyambe nnyo mu bbanga okuba waggulu kakati bano abadde bamuyamba ku infantry wansi kutaka ground offensive babadde abazibu na Hamas Israeli ne bakwatako nga we bafunira akasente balina amaje gaawaawo kakati Israeli bo ne balumbira ddala mu kibondo kyayo kyabwe netandiko bakona nga we bakonye bakubidde no mwaka mulamba yes kati mu time we bakubidde nga we bakubidde nga bano batendeka Russia ali bize Ukraine bana abayekera betendeka abayekera ne betendeka ne babongera mu force kubaba olwo balina kujjako ono nga talina buyambi era America yo yazze negamba teri nyonyi buka mu bbanga no fly zone teri nyonyi yonna kugenda waggulu je tulaba je tukuba waggulu wa Syria aho Russia je tulaba je tukuba era Russia ne bamulabula nga totawana bino bivemu ne bada ba Hamas abagabye bivemu kati ne Russia bisigale Syria tesobola kusitula zimuizi taswazayo ejja ku Syria ngato wali eri Ukraine ejikola ki ejitwala bubi ejiri bukiika kakati amanyi gonna n'ebirowozo bitadde wali ku Ukraine kubanga mulingeri Russia yabadde eyinza okukola ensobi n'esimbula Ukraine neyingira wali yayingiddeyo wali adde bakuba nkube yali yayingiddeyo ko Ukraine mu nkola eyo musajja mukulu badde balina mutwala kibombyambwa era bamu bagamba nti waliwo kabesi kabalasha akabadde okumpi bamugambye mune edduka wona abantu obosobola okufubutuka nabo ojje era kati abodamye Russia gyatudde kati nga nabano bennyini aba Hezbollah n'abalala babadde apangisa ate basobola kupangisibwa kujja olw'ensonga Israeli bali bubi ate n'ekyokubiri ekyabadde kikulu ennyo omuduumizi waabo bakamutta kati kuliko omupya tomanyi ntesaganya gy'ayina n'oli oli yena ntesaganya ennungi contact list zino biga yagerako ontegedde bulungi contact list abaduumizi ow'amaaso omukulu yali amumanyi bamunyiga Hezbollah bamunyize abaliwo bapya contact list kati bakyebuuza tunakolagana naye tutya okitegeera kaja agenzo gamba ngono we Gabon make noise nga tewali noise kyakola era okakasa nti bannayo okufuga ensi obubi kibi nalabye essanyu paka kati abantu bakyajaganya omanyi nti abantu balutinze bitu na State House tokove kwetu waliwo abasibe abafulumye nga family zaabwe zigamba bano tubadde tumanyi bafa emyaka 10 emabega nti bagenda nga komera ne babagamba abo bafa temudda bano na bala okiwulira batadde abasibe nga tebasobola kutambula kati yense nego omanyi omuntu okugamba nti genda nga n'okutambula tebasobola babegenye weba ensembi nga yabamenya obukongovu ensembi ngenda kubulira ekijituukako ensembi ekijituukako omufuzi omubi mu ngeri y'obwannakyemalira kyasooka okukola kubonyaabonya bannansi kuba abo bennyini abamugamba vaako kati buli alaba amazima buli alowooza ekiteredde oyo mbuli ngeri aba agenda kubonaabona eyo yensembi era teweewuunya bannaffe abakola ebintu ebyo mu mawanga ag'enjawulo gye tulabyeko ne butalabyeko abantu abo gwe manya abaafuga bubi omufuzi omulungi amateeka gakola asingisiddwa omusango n'avunaanibwa omusango atasingisiddwa gwe gutakaamu n'ateebwa naye ensembi n'amateeka tegakola okay Syria nayo tuvuddeyo Uganda lero kwe Democratic Alliance Mpuuga bagiyita TDA nayo kimanyi TDA no si eyambabazi eri yali eri eno DA ndaba wano the Democratic Alliance bwe kigwayo TDA era TDA teyawuka nnyo ku DA eri Democratic Alliance DA yali etya TDA yali etya Transition for Democratic bichi yaba mbabazi yali ki TDA tugende neno Mpuuga yavuddeyo bokokolo kyokka ekyewuunyisa musaga ya Mpuuga eno ne bwanika ne banne era tebannalangirira nti bavudde mu nuupu naye bagamba omukulembeze bamufunye ekintu kya Mpuuga kino omuntu ayinza kitegeera atya kyekigenda mu maaso tebannalangirira nti bavudde mu nuupu naye bagamba omukulembeze bamufunye kakati kankubuuza ekibuuzo Zanero omwami ono yennyini yeremeza kubwa
commissioner. Mpuuga. Commissioner bani abamulonda? Ebeera Nuupu. Political party ye kusindikayo. Bwabanga political party ye musindikayo. Weebuuze olowooza lwaki kati olwaleero we twogerera. Era yaddembe omujjayo. Ye musindikira yaddembe omujjayo. Kati byakiika ku kakiiko commissioner akiikirirane. Nti commissioner wa parliament. Commissioner wa parliament. Naye kibiina opposition party. Ye musindikayo ebe leadinze. Leading opposition party ye musindikayo. Mbuuza kati akiikirira yani. Kubanga commissioner byonna byatematema bya parliament ate ero yino okuddako ku political party. Yes. Wova ku kitebe. Kati ye anyonyola wa akiikirirani. Naye ekintu ekikulu kye nalabye mu bintu bino. Nyina ebintu ebikulu ennyo binalabyemu. Nalabyemu abantu ab'enjawulo nga beegasse. Era nze nalabye okusinziira ku nnyonnyola y'abeegasse. Nalabye ekibinja ky'ababbi ekyegasse okwongera okuguka mu butya bwe babbamu. Ekibinja kyegasse butya bwe banabbamu. Okuwakasa kino sagala kwogera byange. Abantu bankootinga ne bagamba gundi oyo oba yabaaki. Ebbaluwa ya Sale okimanyi bateekako verification ne bateekako oba bagiyita CC nga kuliko ne David Lutalo ne bagamba ono si yakwata Bayibuli nambeemu n'amulayiza. Kamanya abantu bakulabira ddala nambeemu. Bandaba. Era mbadde njagala kukulaga. Sagala kwogera byange. Teka wane. Kazi. Ene mukulu wange. Sokodde. Yabbaye ebitaano. Siba kiri. Kati taano. Siba kiri. Kati bodies of the same phasers. Owakasimu n'ow'ekido. Kitegeeza kwatagana ne stages enneneko. Bobobba obire kuleve ekola ki? Kyalina kyakyoyagala. Omubanda yabadda. Bamutaddemu ssente. Okubba. Era natunuulidde Honorable w'e Masaka. Ani? Ne Masaka eyo banaye tukoze bubi oba kibi atusindikira bana. Natunuulidde ba Honorable b'e Masaka. Abedi Bwanika. Omukyalo oyo. Oba yani kabando oba ebiki. Ali awo alina erinnya omukyalo omunene nnyo. Mpuuga. Ng'ettaka lijjula okubamira. Ng'omwana abakuba layini. Kati ky'olina okumanya. Kino njagala okitegereza nero. Alien Skin muyimbi. Anoonya amawulire mu bubyo oba mu bulungi. Oba ontegeera? Nkutegeera. Ye tali mu byabufuzi. Ye ali mu byabufuzi. Ku lwa mulugube. Naye naturally ayinza okuba si politician. Kati politician kikulemberwa kulimba. Naddala ab'ebyobufuzi abatateredde. Ba politician tebaba alumu bannabyabufuzi bawukana nnyo ne bannankyukakyuka. Tebifaanagana. Munnabyabufuzi aba anoonya kafo w'atuula. Kuba siyansa. Kuba siyaasa. Munnankyukakyuka aba ayagala kujjako bukulembeze bube buliko. Bafune obukulembeze obulungi. Kati ono yazze nga ye ayagala kantu kamutulendingisa. Era ye n'ateekawo ekintu kye ye nga bw'akiraba. Kuba yakimanyi essimu yagibba teyayiganya na kwegaana. Era yagamba ne Palaso nti ani yamugamba nti emisango saagikola yaliyo. Kitegeeza yagikola ki? Yagikola. Lwaki mumpolereza ebintu bye nakola? Kakati ono yabba essimu. Oli naga yabba ebitaano. Kati bakwataganye basobole okubba ebineneko. Laba abantu be mwagala okukwasa eggwanga. Era n'agamba nti oba bba kasimu noonya kuyabba ekido musobole okugenda ku bineneko.
badde mu buwumbi obuwerako kubanga agenda munyonyola era yamusuubiza okumuyamba amulage butya omuntu watuuka ku binene n'endagaano nagirabye eruma n'endagaano omukono ne guluma MOU memorandum of understanding yes ndo omukulu Mpuuga n'Alien Skin begasse bamanye butya bwe banabba ebinene otyo naye Mpuuga alina okumanya nti ffe twamuggyako engalo ekibiina kyabwe kye bakoze okiraba tekisobola sukka Kampala bantutte ku munene kituuka Masaka kiva Masaka kiyinza obutasukka Mmengo we kyabadde kubanga ngenda kubuulira ekintu ekyo bw'atunulidde ekibiina kino olaba bakoze kyabyabufuzi ekijjako Museveni oba ekirwanyisa NUP Kyagulanyi nze mukulaba okwange tunulya statement z'abantu abo Abedi Bwanika ng'ayogera ngenda tuteme omu Abedi Bwanika ng'ayogera kansokere ku ye Abedi Bwanika yagambye nze Abedi siri musiyazi era ekinkolagana n'abantu wali okulya ndwanyisa biki bisiyaga nabadde ndaga obubonero nawe kambukulage kubanga ate ni message tulina ogitambuza eri abantu bagitegeere Abedi Bwanika ye kyamawukanya ne NUP basiyazi Abedi Bwanika kale soko ndage kyondaga nange nina ebibuuzo bya kankulageko katini nakulaga gwagenda okwejjiramu ogambe nti omusajja mutuufu oba mukyama yagambye kyamawukanya ne NUP baki basiyazi siye gye bagamba NUP etinize kuba embaga njagala otunuulire olaba obubonero obuli awo akabaniro k'abasiyazi byebiri ku ne kale ezo zitunuulire bulungi ekyenjawulo nti buno buddole bo babukuba butunudde eno nga Facebook zitunuzze eno mu bantu kakati njagala otunuulire wano kala ziri ngoma zo zetegereza kati tunuulira wano kyekifaananyi ogenda kinsindikira ku WhatsApp kale ezo ziraba kyekino ekibiina kyabwe kaza abasiyazi nenekwata ey'emikono ekyenjawulo nti bo bakyusizza ne batunuza eri bali batunuza eno bano be basiyazi abatuufu kuba ne Premier League tulaba gundi eyo gye bakola naye ndabira ddala obategedde bulungi ndabira ddala bano basiyazi wamma okalabye kali ku bbaana ya nupu ya sian DA kali ku bbaana ya DA madde enkozo ogwasaakiririgo okiwulira kali ku bbaana ya DA Mpuuga obalaba engeri gye beekutte ne kale ezo eyabadde hidden message egamba nti tuli wamu nammwe temutwerabira kati ne badde boogera wano yabadde hidden message egamba nammwe tubakola ki tulina ojja kwasanga omukulu n'okugenda eri America nga yali agenze tappinga modi yensi eno olumu oba byali agenze sinkana n'akantu senga mukalaba producer kampereze wakala twogera ebintu bino olwaleero nga ne evidence kweri nkulage bali bali batya baba yimidde bati nga bekutte emikono mukala zezimu bano bayagadde ezimu zabuza obutazikuba zonna nga bezita naye nga zonna ze bakozeseza zo zennyini naye ensonga gye yasookeddeko ekyanjabukanya nabali bisiyaga mu koti za Uganda walabeko wanupu gwe bawabira okulya ebisiyaga emisango giwulira bawabira baani basumba ate era abasumba bapasita Abedi Bwanika muki pasita basumba b'abalokole be bali mu koti za Uganda okulya abantu ebisiyaga basumba bapasita oba babirya oba tebabirya naye ffe tugamba nti abasumba be bali mu kooti akyeyambula ate y'omusumba okukisiiga abalala abaana babuuzizza omanyize embeerako kuno nendaba ebintu nembuuza ebibuuzo by'abantu naye nero gwe tolina kyomanye nedda mba mmanyi buli kimu naye embuuza ekibuuzo tufune ansa abaana bagambye omukulu Abedi akavuganya ku bwa pulezidenti emirundi emeka 3 oba 2 naye mu mirundi gyonna teri amanyi mukyala Abedi wadde omwana we ate kankubulyeko n'ekira ne tugamba abapoliticiani bano buli wabagenda okuvuganya ayesi bagamba mukyala we bazze bakoze we bati twali naye omusajja ono emirundi gyonna gyazze
talaganga waaba alina omukyalo baba Abedi Bwanika oyo bwe yalese ensonga ey'okubiri yagambye nti Katana ne Rubongoya baweererwa Museveni okubuulyako ekintu ekitono ennyo Bwana Zanero tonyonya mutwe yogera saagala onyenye mutwe raiti weeba ekyuse ng'oyogera okubuulyako ekintu ekitono ennyo Mwami Abedi yesimba kuba pulezidenti kyannaku nnyo kiswaza okubanga omuntu yali asimbye okuba president okubanyawo president takimanyi nti government takimanyi state house takimanyi nti Buganda takimanyi nti DP takimanyi nti NUP zifuna skala ne ziwerera abantu era ona bana abafuza abasinga obo balaba baali banaku basomera ku government Elias Lukwaganiya muwerera sente za government bali ne musana juzi ku studio ngabaga fena government yatukola ki yatuwerera ku university ate nga tukibavunana gali magezi gaabwe ne bakolifying okuwererwa nyina mukwano gwange bamuyita Kabugu munywanyi wange era naye government yamuwerera ku university kya buswavu nnyo omuntu abanga atuse ku mutendero gw'esimbawo government naye nga takimanyi okwesimbawo nga na MP Mulamba omuntu oyo nga yesimbawo n'okuvuganya ayagala atwala entebe y'eggwanga nga takimanyi nti state house ewerera abaana ewerera abaana government scholarship zibeerawo kingdom zize nnyini zifuna scholarships ebibiina political parties olaba n'abantu ndi minister nakiwala alina scholarship okiwulira kati ogamba oti kati neewuunya nnyo omuntu ng'ali awo nga takimanyi nti omuntu afuna skala ogwesimba ku ggwanga n'ogamba nti ono president gwe neesimbyeko kitegeeza obeera omu ku bantu abasukkulumu mu ggwanga obeera otya nga tokimanyi nti nno ebibiina by'ebyobufuzi paalamenti kyaki bigaba skala ez'enjawulo ne bagamba oyo gwolaba yaweererwa bukatuliki okiwulira nze mu tayimu yange ey'okusoma nafunako ku basale ku Redeemed of the Lord Evangelistic Church Makerere bampa basale era nagisomerangako bwerere okiwulya kyengezako kulaga kyekiriwa nti tulina okubanga tuli bagunjufu ekimala abantu bano baleeta nnyo okubuzaabuza okw'amazzi olina gye n'ogamba nti Rubongoya ne Katana baweererwa gavumenti kati nze Abedi Bwanika nyinza okuwagira baweererwa gavumenti abantu bangi bw'oba tunuulidde ze zimu ku bintu omuntu byali badde ategeera kakati oli bwakireeta nga kyakulwanyisa akirina kigamba batategeera sinakindi abataasomako lwaki akyogeza bumalirivu nnyo ekikyogeza obumalirivu nti oli yakusomesa oli yakola ki ekikyogeza obumalirivu alabika ng'omutuufu mu bukyamu bwe alimbelimbe wali olabyeko diini nga akunyonyola ensonga enfu akola atya ngende kompola nja kuleeta evidence noga omusajja alabika agiira abasi bagenda mutuusa mu kooti nga ganze nali nyumyamu ziya ku street nabasanga banyumya nange nenyumyamu Bwanika ayogera n'emisuwa ne gimujja atiisetiisa abalaba ekimugisa emisuwa egyo kusobola kulaga oli eyamuwadde bajeti ye nti ndi mumalirivu okukola ebintu bino ebyekisiru byonna bye wantumye omanyi Mwami Museveni bw'aba akusasula okusiriwala Mwami Museveni oba akusasula okusiriwala ayagala osiriwale mu lujjudde ensi y'omukola entotegeera tosirawalamu akatono siriwalira ddala mu lujjudde era Mwami Museveni anti gwe nakwatolabangako bantu olumu akwanika naga ndowooza mubala malimu abategeera kankubuza ekibuuzo ekibiina kino abadde okiraba nkyali ku Abedi yakugenda omu ku omu nkyali ku Abedi ekibiina kino abadde okiraba ne bekyakoze byonna wabirabye gwe walabyemu ekigamba nti tuvuganya Museveni wawuliddeko nga bavuma Museveni obubi oba gavumenti ye kankwekyo okulabirako ekyangu bwe twatuuse ku Michael Mabikke amanyi kye yagambye atya yagambye kakati kye tulabye
twategeka emmisa faaza n'alwawo okujja ne tuddira gandola za faaza ne tuzambaza omuyaaye atwale emmisa mu maaso kuba faaza akeereye omuyaaye sala gye yasaba yonna nga tetegeerekeka naye kyamukisa mulungi faaza ze tumuleese kaakati egandola tuli mwambudde twambaze faaza omutuufu nensirikira neŋŋamba bano abantu okuvoola n'okutyoboola baakujja wa baakusoma wa omanyi nze yasomerako Katende St. Maria Goleti manyi kye bayita faaza example gye yaleese ya faaza manyi kye bayita faaza manyi ne kye bayita obukatuliki nange era mbamanyise sisomerangako mu ssomero etali lya mukatuliki okimanyi faaza atambula n'ebyambalo bye era olutuuka n'ayambala briefcase yaaba nayo omuntu maliko kitegeeza mukatuliki oba mukristaayo ayinza otubulya mwami Mabikke ebyambalo baabibbawa bye baayambaza omuyaaye olwo kitegeeza babba n'obukatuliki bewaddeko n'obujulizi twagaye ekibiina kyababbi nga muwakana olwo kitegeeza babba n'obukatuliki kubanga faaza aweebwa ebyambalo kusinza ku mutendera gwatuuseko mu kusoma okiwulira ajja mpola mpola watuuka mpola mpola buli watuuka omutendera gwatuukako gwe bagamba nti atuuse wano ne bamuwa ekyambalo ekyo atuuse wano era faaza ayinza okwambala ebyambalo nga 3-4 ebyenjawulo naye nga buli kyateekako kirina kikitegeeza okitegeera mbuuza ekibuuzo bamaiko Mabikke bye babba okuwa omuyaaye baabijjawa era okumanya balyako ennyo tebalimu na Katonda yenna mu mutima gwabwe ne babiwa muyaaye nga yennyini yaweddeko obujuzi nga bategedde nti babiwadde muyaaye naye ne batula n'emmisa n'egenda mu maaso oba yabadde alina kyayisaawo nga yaddidde yagambye faaza yakeerewo okujja ne tukwata ebyambalo ebya faaza ne tubyambaza omuyaaye we twabyambaza omuyaaye omuyaaye oyo embeera misa yagisaba bubi era kati bwe tumaze ne tuyita faaza owaddala nze kanka disayifing kyabadde ategeeza misa na biki yabadde ali ku Nuupu oba people power era omuyaaye gwe baawa nga bategeeza Bobi Wine era n'alaga nti yayambala bubi ekibuuzo kiri wano yayambala obubi opposition party ki yali ereesa ababaka abayitirivu we bati kisanja ekisooka kyengezaako okulaga oba mu kisanja kyengezaako okulaga nti yabadde awaayiriza mutuufu kumuyita mukyamu olw'ensonga ebyambalo by'obufaaza tebabibba okiwulira era tebyambalwamu bwambala gweokulidde ku kyalo emukono olabye waayitawo ng'ayambadde amagandula ga wuuyo naye si faaza wuuyo agenda n'amagandula okitegeera nedda tekiriiyo kakati bano bamabikke ababyambala ne basembera n'okusembera ne bafuna ostia ne basembera kitegeeza bamabikke bano ebintu ebya bukumpanya kuva dda n'eddiini olabe bajogerako mu ngeri ya bukumpanya yakuvoola okiwulira balage nti obukatuliki weoyagalira weoyambalira by'oyagala omulembe guno gutulabisiza ebintu kakati omaje okuvoola kakutwale wali kukuvoola waliwo ssebe eyavuula kabaka n'agamba omukozesanga akapiira ne tugamba yiyi ekizampo zonna n'oleeta akapiira ku kabaka bavoozi kakati bwe twamala ekyo ne tugenda ku mulala nalabye omutima nga mpuuga ayogera bw'ateekamu ebigambo ebigumu kale n'olaba nga twebase tutadde n'ensaya fometeze bonna abaasituse okwogera tewali yayogedde ku kiyitibwa nti twalijjeko tutya Museveni bannayuganda banyigirizibwa kitya wabula bayogedde ku bulungi bwabwe bo n'obukyawe bwabwe bo bwe bayina ku muntu omu oba ku kibiina ekimu okimanyi nti Abedi Bwanika yali tasobola okuwangula oba LCT chairman wano ku kyalo kwazaalwa kwennyini waabwe okugenda mu paalamenti Abedi Bwanika mu bbanga lyonna wabadde ajaagala abadde muntu ogwo Kyagulanyi NUP power abantu bangi aba DP block abali batagenda kudda mu paalamenti naye nga DP
people baya bakola ki yabaza bwe wakizudde lwaki Mpuuga bwe yali ow'amaanyi yafuna mikwano gye wenjawulo abawangako n'obujulizi nti ono mukwano gwange nadde sinza butagenda ono mugundi wange olowooza lwaki tebazze bamaze okibuuka nti munafu okay bakibuuka nagamba Masaka yali minzaani epima Mpuuga muyina ababaka abo bana bali mu constituency mu yakiikirira muyina Abedi we Masaka muyina Mpuuga we Masaka muyina omubaka omukyala we Masaka oba omulala yali ani nga bonna be Masaka baliwo abo wennyini be bakola ki we bazaalwa ate we bakiikirirwa ne balimu okuweza abantu ne bajja lwali yeni sikini ate yali sikini n'atuuka okugenda aba ne nolabanga basibaga twadde tuze kulaba muyimbi twadde tuze kulya ffe ku Thanksgiving mpozi waliyo okulya n'okombeso wange otegedde bulungi ye waava omubaka eyagamba ono nfaafe wange nabadde sisobola butakola ki kati eri wali kumpi nnyo okusinga wano lwaki wano teyazze ali bize bamukubyemu ttooki bajeesi baagala babalabyeyo eri wali wala batuuka bamukubyemu ttooki bamukubira wali ttooki nabalabanga munafu kati ekyokubiri abantu kye babuusa amaaso bw'oba okola ekibiina tolowooza ku kabondo ka Buganda era tolowooza ku Masaka bw'oba okola ekibiina beera mugezi nnyo olowooze ku Uganda eyawamu tukyali kwa Abedi kutwatandise naye bwe yalabye ng'ayogera nga ffe ng'abe Masaka tutuyinza kukkiriza bikolwa bino okiwulira era emiranye gyalina nnyo okusinga ne bano bakatana baani lwakuba si Baganda kati alaba awo mbuuza ekibuuzo awo wennyini we mbadde ndi walabyewo eyakiikiridde Eastern yabaddaani saamulabi eyakiikiridde Western yabaddaani saamulabi eyakiikiridde Northern Region yabaddaani saamulabi kabadde kakundi k'abantu abasooka okwerimbika emmengo abazibabuzaabuza abantu Museveni bazaakozesa abeefuula Abaganda ennyo abaawuddisa olumu n'Obuganda ne bawewa n'ebitiibwa naye nga bakozesebwa Museveni ebbanga lyonna akakondeka ensonga semasonga ezitaaliyo anti kambuuze emboozi efuga Uganda ne Uganda eyawamu etegekebwa Mpuuga oyo omu netegekebwa Abedi Bwanika abo babiri netegekebwa Michael Mabike abo basatu netegekebwa Mukaaku Lubega Mukaaku abo bana netegekebwa omukyalo ono we Masaka oyo yani omukyalo oyo erinnya lye nze ndaba mukyala munene talina nnyo substance kyova olaba mwerabiralabira abe Masaka bamuwandiikewa Kawundo bayani netegekebwa oyo abo bataano netegekebwa Kasibante Moses abo mukaaga Kasibante ngejja gye yagejjamu nayo netegekebwa ani omulala we bali batinitini Kabondo katono ddala Kabondo kali awo ku CBS tunuulira abantu bano bonna bwe tubasankolinga be bali aba DP block era bwe tubasankolinga be bali aba TDA era bwe tubasankolinga be bali aba go forward yali yani Mbabazi be bali aba go forward era bwe tubasankolinga be bali aba GIS abaya bagitanga GIS ya 2011 okiwulira wawe bawandiikako kuba yali monitor obadde gang of 7 ndowooza yegenze yeetoolako nga bwe yeyongerako kaakati ebiseera ebisinga obungi abantu bano babadde ba politiko bamalaya babyabufuzi oyinza bayita oba ba political prostitute oba ba harlot nenga bamalaya baki political scarlets babyabufuzi abantu bano bonna bensaakolinze okulaga nti bamalaya byabufuzi DP yali eteredde ne bagenda benda katugambe teyalinga nuupu bonga we bakyogera ne bakola DP block esibira eri ekikookolo nga bali mu DP eteredde bo badduka nga Besigye
yaraninga opposition go bagamba nti mulungi nnyo Besigye yali mulwandiza opposition mulungi kati bayogera nti kubanga mpoka na mwidde nolabanga Dr. Besigye eyali alwanira opposition obulungi yamulekawo n'agenda ku mbabazi nandira kyabadde kugamba gwe bagamba leero nti yali mulungi nnyo kyekyo abamuddusaako oluli bagende ku mbabazi ne bagenda ku mbabazi yagamba Dr. Besigye eyali alwanira opposition obulungi nga yamulekawo n'agenda ku mbabazi ne bagata n'embabazi kyenkulaga nti wali sente gye bagwa kuba mbabazi weyajira mbyo obufuzi ng'ebikutiya bya sente byonna ze nabyo yadduka ku Besigye n'agenda ku mbabazi gwawaana kati obulungi ontegedde kyenkugamba lwaki yatukaka nti n'olaba embeera kati etambula mu ggwanga ng'abantu bonna baali badde ku Dr. Besigye lwaki ye yakitukaka Bwanika Mpuuga yennyini Mpuuga namusangawo ku kooti ku Besigye lwaki yakitukaka ate nga Besigye gwe yeekakako ate mukwano gw'oli omutemu ku kyalo tabika omutemu ku kyalo tasobola kubika nti gundi bamusse bakwata mukwata bagamba n'oyo amusse kikyogezaako okutegeeza kakati Mpuuga takyayina busobozi bukunga bantu nti abaye mwalize kwono kuba buli gwagamba nti mwalize kwono ffe tukira otoke netugamba nono bali mu kimu lwakyamulumiriddwa okiwulira kubanga ye Mpuuga kyena kasinga kakasa yasinga okukyawa abantu abali ku mazima Mpuuga tayagalidde muntu ali ku mazima era bw'otunuulira ebintu bino nga bwe bitambula nga bano amawanga gano gonna gemmenyera ebitundu tebiinaako abikiikiridde abantu bonna bemmenye bawulidde babika by'Abaganda oba bali kukola kibiina kya Buganda Mwai Museveni kakodyo kakola bw'aba anaalwana omuntu mu kitundu kye akozesa ddala abantu ab'omu kitundu kye baagula abalala basobole okugamba nti olaba ne Baganda banne bamuvuddemu ontegedde kyenkugamba nkutegeera kakati kyova olaba bw'aba agula abaakolako okusinga Emmengo oba abaakolerako Obuganda nga mu CBS na muki n'agula abo era bwe bajja boogera n'obusungu bungi basobole okulaga budget nti budget gye watuwadde taata yagudde oziwo siriwalira ddala teweesiriwazaamu Museveni kyasinga okusasula kwe kulagira ddala abantu nti ono ffe tuli basiru mu nsiru wala eno era okulagira ddala nti ekintu kino akikola intentionally wali owuddeko Munyankola akunamidde abantu wawulirako Omulugwala akunamidde abantu olowooza lwaki akunama Museveni gwalonda ku assistant RDC kasita amulogamba nti nkunamidde Kabaka nkunamidde Bob Wine nkunamidde Katikkiro n'amanya n'Obuganda bonna mbukunamidde naffe yatwaliramu olowooza kati Museveni gwalonda ku assistant RDC ngamaze kunama osiriwadde bulungi n'omalayo olowooza lwaki awe muli obulungi ennyo n'ayigiriza n'abaana envumi empya n'ebivumu ebipya gwalonda ku president's advisor abamazeeyo requirement kyogamba abo tebali bayo muzi Omunyankola we mulaati siyinza kuwulira Omunyankola we mula maama nnyabo genda ku bakiga owulire omukiga oyinza omunyiiza oba omwana nga amunyiizizza naga konka nankiwe ninza kukigira nyoko ng'ategeeza tekyogerekeka mu Luganda tekyogerekeka kubanga naffe katufuukeko nga bali abemulya mu nnimi zaffe ab'omunyongo akati bawemulira ddala abakiga Abanyankole nabo balina ebigambo ebigomula ate n'Abanyankole bo si nnyo naye abakiga bali ruudi kakati naye si balondayo alonda ba Luganda bw'agenda okulonda alonda basajja bategeevu ba otafiire okitegeera kyenkugamba baleeta bagezi aleeta bagezi ewaffe n'aleeta abasiru leero bw'ogenda embalala omuwa pulezidenti w'amagezi osanga Dr. Major Lwamina Mabright naye eri waliyo be bayita bapisi kya mukongwire
waliyo ba Patrick Mulwadde waliyo bamuzeyi bisisino bawemuzi bamuzeyi bisisino ebintu bye bakola tebina njawulo njala hano balonda ino kuba president's advisor neta balonda tayinza na balabako aleta bagezi eri waleta ba advisor bayo aleta basajja bagezi professor dokita engineer wajja wano natwa ba advisor oshulia aleta bali bwatuuka wano alonda wadde atatu lesifo ne P7 nga tajine ebbaluwa nagambo president's advisor agenda kumpa bula bulungi nga tayina wadde mwobuuzako wadde okuwabula ekyo kyennyini Museveni kyakola ate wasomye Museveni kivumo kyennyini abakivuma baganda aba abavuma buvumi naye lwakuba abantu balwawo okukola ki okutegeera ekyo kivumo ye yennyini yakyekolera era nga ayagala obbalaga nti wennondedde ono gwe ndabye ategeera kitegeeza abalala balalwa ate abatatuuka ono ekyalo wengubye omutooki omulamu nsanzeemu omwono kati n'osooka ogamba ffe ng'Abaganda okiwulira atotegeerera yono okiwulira kakati olw'okuba nti newatuuka nze naye nga babategeera we muli wawulirako omusajja yagamba nti wokwata Abaganda 10 omusajja we bamuyita Ndawula bamuyita Ndawula Stanley Ndawula omusajja oyo yakwata akatami naga kankunyonyola bulungi omusajja oyo mutegeera olwaleero kyenkugamba nti Museveni alaba abantu ababuyabuya balonda okwesoya omusajja oyo be bantu abaali bafuba kooki yekutule ku Buganda mukooki era omusajja oyo gwenjogerako kooki wano weganidde Katikkiro gendayo naki oyo omusajja abadde ku mutendera ogwo era ye mwogezi wa kooki yabadde omwogezi waabwe omuntu watuuka ku machokola statement nti ng'olesa Abanyankole babiri ne batuula awo kyetaagisa Abaganda 10 okwezi ntegera y'Abanyankole ababiri si buje yakola eyo naye wulira yalinga agamba nti wogata Abaganda 10 abategeevu ennyo ofuna Abanyankole babiri oba omu nga bali 10 tebannatoka ntegeera ye kati wolese ogamba nti presidential advisor waba alonderi alonda professor engineer wano n'alondayo omumokozi Ndawula beegeraganyako obugezi yalaba bali president balonda era nga bebatuleyo okuteesa alaba balwamira ba Bright we bayogera ba Dr. Ani we bayogera wano tulina kuba okoyimu ono talina kyasobola kwogera era ye yagerageranya kwabo naga nti Abaganda basiru bazibu yagerageranya ku mukama we balonda be yalaba kati olw'okuba naye kikoze zizo statement zino muvaamu kubanga kye yali asoose okukola ekye yali akulembedde kwali kukutula ku Buganda yawula nambeemu kyenkugamba nti omuntu nga Beka Kimeze oba Ndawula wavaamu statement oyo teweewuunya kubanga ali ku musaala ogulaga bakama abe nti nkola okunafuya bano okiwulira yensonga lwaki aleta statement eyo nze nagambye Ndawula mpozi yeepime ku ntegeera ye kati wamala okwepima ku ntegeera ye n'ageraageranya ne bali batera olaba n'alabira ddala nga okutegeerako oba kwa munguuba ekyasinga okunnuma nga mu lukiiko we baali boogerera ku pano kuliko Bakalimu Saava ki nabo ne bawuliriza baliwo abawakanyawakanyamukko kubanga ze kankubuulire ekintu eky'obulabe kwe kuwuliriza ebintu by'ekisiru ate n'obifokasingako omusajja ono minisita bwe yatuuka mu lukiiko nga Voola Kabaka ettaka yalijjawa waliwo omusajja omwe yasituka yali omugezi omuvumu n'agamba tetuyinza kutuula n'agamba mutegeera bulungi mutuula mutya mu nsonga ng'omuntu ali mu kuvoola Kabaka naye nga mutudde abuuza n'ettaka gye yalijja mbwajja aligule Kabaka talina ttaka ssebo gwaliyina nze siyinza kuwuliza bya kisiru ebyo omuvumu omu yafuna abamukkiririzaamu abaawera ne basituka ne batambula ne bakola ki ne bagenda ye muntu omutegeevu n'ogamba nti omusajja ono mubutuufu yabadde mutegeevu nze nnyina omanyi nti nze nnyina abantu nga bwe nsanga ng'ayogera nga nsirika newankubadde ayogera bya kisiru oba byamagezi kubanga toyinza kukwata mbizi oginaaze mbadde manyi osirika kuba bagezi nnyo toyinza kunaaza mbizi n'obwogiyira amazzi oginaaze ate abakulukitidde ebisoto yo weegwa teddamu neyevulungula ate yo nga weeraba bwetukulira
kakati olwokuba kye namanya ntoyinza kunaaza mbizi era nze ntunula butunuzi ne ŋŋamba okay kayogera agende ne ŋŋenda kubanga tulina okufuna audience esobola tuwuliriza nga audience eyo basobola okutegeera ensonga mu magezi era n'ogiwa n'oba okozeemu ensobi ng'era akuwabula mu kutegeera si mu kuvuma si mu kuyomba nabadde ndabye omusajja awo n'agamba nambeemu kamishona tomanyi nti atesiza paalamenti kamishona namusindika ku paalamenti pate kakati ani amugobayo era pate ndowooza yerina omugobayo kakati kamishona ngamba byagenda okuteesa ku lukiiko lwa kamishoni okutematema era byalina okoma onaabuulira pate kino tukikoze bwe tuti kino tukikoze bwe tuti ayinza okuba temulinaako obuyinza finally naye nga it can advise kati pate we mugobayo gavumenti nemulemezaayo aba aliyo okwagala kwane kwa gavumenti kitegeeza nebyakola byonna bagenda tukiza ebigendera byati bya gavumenti oba okyabuuza omukulu ayimiriddewa bano abasajja bano mwami Museveni yabakozesanga okubuzaabuza ebibiira byonna ebyabanga binywedde okubiwagula okutuuka ku bigendererwa byabwe era bano nze nyinza bakazaako waawo wakyaliwo abali active naye abasinga obungi boolabe ba federal politicians baggwako bafeedinga tebalina wonna we bali active kati badira obusungu nti bomwine nze nupu teyampa kaadi ne babuteekaawo nze gundi teyakola kino ne babuteekaawo okimanyi kati kankikubulira olwaleero nti Bobi oyo musajja mugezi nnyo Katonda amuliko okimanyi nti abasajja ba DP buloko bayingira NUP nga baze kugiwamba oba tokimanyi bayingira NUP nga baze kugiwamba nga baba bamanyi basiniya mu nkwe olwokuba nti basiniya mu nkwe nga bagenda kukozesa funding ya parliament okuwamba obuyinza bwa NUP ekyo kye twabuuka kitegeeza NUP bagifulenga DP oba nga FDC emalire nga eggweredde mu movement nga tewali kivuganyiziddwa olwokuba funding ya parliament nga bafuna omusimbi ogwo era kye baali babaze nga bwe baali bakikoze ekyenjawulo we kyali Bobi Wine kulaba wala naffe ba anirule abagamba n'oba oyambadde ekimyufu bajja kumulisaamu ffe n'oba oyambadde ekimyufu tulina katooki kali akakubamu noga okay akalutaya ke yayimba omanyi lutaya alina akayimba kagamba nti ayi mukama tokiba eriswaza bangi nnyo olivaawo oyiza emyoyo gy'abantu nti woligimulisa mu bantu bo ojja kutegeera ensi n'ekisa ky'okola ogenda kyevu olaba ekintu ekyo kyanirule Mpuuga nga yakalitayalinga yakava bakamuumuza bakamukyusa okumujja ku loopa ne bamuteeka ku bwa komishona omwana mujjukira ali Umaru Kiseka ye yatandikira ddala Mpuuga buli omu n'ayiikira Umaru Kiseka n'agamba omwana ono omukira nnyo abantu obambira nnyo Kiseka ne buli omu n'amwogerako buli omu yavuma Kiseka essaawa ya leero toki gye yakuba yali nfu nze mbuulira Kiseka yakuba toki yali enfu obyobufuzi bya Uganda nga tubitambuza tulina okutegeera kyekimu n'abasajja bano betuvuganya nabo mwami Mpuuga mu statement ze yagamba nti ekinjawude n'abasajja bano banyuba njaga katuze ku Mpuuga bwanika awedde ekinjawude n'abasajja bano banyuba njaga bajjudde zitatu banyuba enjaga kati omukulembeze ogenda kwesimbawo otya nga wenojjudde zitatu ku mibiri ne ku mukolo gwabwe gwennyini gwe baakoze waliwo eyakyogedde tumulekera temulonda batatu okiwulira nga balinga abaagamba nti tatu etwala ku muntu entegeera yebbo ku ndaba yaabwe ndowooza balina bwe bakisoma nti tatu etwala ku magezi g'omuntu ku ntegeera ye naye tugenze okulaba abatalina tatu nga bambala amasuuti bo bennyini abaagamba mbuno tebakolagana banyi banjaga mu bantu bonna abategeera ne baprofesa baliwo ne badokita be balina ne balooya faamuzi ez'enjawulo we banoonyeza mu biwanjaga muli wa nkoola nkwetereka vidiyo ng'azikizaamu
Azikiza. Yayiga buyizi. Simanyi mbuuza. Waye yagamba nga alya buli muddo. Waliwo ne ka video. Naye ekyasinzezo okuneewuunyisa. Kyengezaako kulaga. Nti bw'ogamba nti sigala kuleeta munyi wanjaga. Ate kati yaleese akozesa byonna. Tonala wali mu kamera. Sikulimba. Kati gwe yaleese akozesa byonna kitegeeza. Ayina amagezi emabega mu ye agamugamba nti abantu bano abakozesa ebintu bino bagezi otusinga. Okitegeera? Kyobola gwe yanoonyezza nabadde nsuubira mpuga agenda kwanjula dokita. Nadde manya agenda kwanjula profesa. Nadde manya agenda kwanjula inginiya. Tukoze coalition naye era katugatambuza ekintu bwe kiti. Naye bwe yanoonyezza yajja yani ali enisikini. N'omukono n'ayiwako. Era ku mukolo gwabwe ye muntu eyasinze okusanyukibwa. Atali muyivu. Ate yayogedde n'akantu naye ngeno kagumiza wali. Nti buli eteeka namba emu kakasa nti bosi takola nsobi. Naye na bwakola ensobi muteeka namba 2. Bosi takola nsobi. Gwe kasola banga agikoze muteeka eri okubiri ng'olifalinga ku lulu namba emu nti bosi ono tasobya. Kakati ani yabadde bosi ku mukolo ogwo? Omugenyi omukulu yabadde Patrick Mulwana. Era gwe twalabye nga bagatta n'ogatta ebiwandiiko nga bayiwako emikono. Ekibuuzo kyange kiri wano nambe. Akantu aka ka bosi takola nsobi. Wali wano n'onkubira to kinondagaani bosi. Bosi nga ya above. Amalirayo ddala. Era nze nayongedde okutegeera nti omukulu mpuugo alina okuba agoberera amateeka ga bosi. Ndi bosi asobola n'okukolako ku bayimbi be. Kati bosi takola nsobi kubanga asindika nze buli kadde. Ye kwadinze gye nawadde nsoma nti bosi wa mpuuga ye bosi wali enisikini. Ate bosi takola nsobi. Era bwe libeteeka nga eri yawo. Ne mu NUP mpuuga ategere yali bosi we. Okitegedde? Bwe libanga etteeka eryo batambulirako. Nze ngenda kubuulira nyinza okugamba simanyi naye nkiteebereza. Bobi Wine obuzibu bwakyasinza okufuna buyinza okubagoba mpuuga. Olunaku we yamulaba nga kalinkwe nga maze okuteeka ssente ku mmeeza azitemeetementi zino tuzikole tutya. N'amubuuza mwatuuse ku nteeseganya eno mwavudde ku ki? Nkulayirira Bobi Wine obuzibu bwakyasinza okufuna buyinza okuba kugoba mpuuga. Kubanga alina okuba nga yatuuzibwa bannaddiini baki bonna bamulumba. Baga tukola nsobi eno omusajja kubanga baloo mubuuka. Musajja mutegeevu. Abantu bakira baluvannyuma ne bagamba musajja yatufiira. Baali batusiba dabbula. Baali batusiba dabbula. Gwomanyi Bobi Wine okujjayo omusango gw'abalonzi mu palamenti balooya abaaguliko. Olowooza akira gujjayo. Ndowooza nga ategedde baamuyiseemu. Okitegedde bulungi. Nga mbaze tegana nti ssente zitambudde. N'agamba ngujjeeyo. Nga bali bagenda basasula alaba kati nze ngujjeeyo. Kubanga w'olaba wano eno n'olaba mpuuga n'olaba Bwanika. Kuva kudde wano Bwanika yali aleese ekiteeso ky'okuteesa n'omusajja. Naye Bwanika okimanyi. Naye yali ateesa ki era nga bamubuuza bwe tuteesa tuwaayo ki? Okimanyi mu 2000 eyo Bwanika yagulako 2000 Bwanika yakula okimanyi nti yagulako ku gundi. Koti. Ku mbuzi za Uganda. Ez'amata. Eza gavumenti. Ne bagula n'ettaka e Sembabule. Lyalagawo. Embuzi ani yazirundako. Era bava mu mbuzi ezo ne baleka bamuleetanga ddiko y'okwesimbangao. Era likodi gy'alina ye yali abaddeko mu kalulu ke Uganda nakkiriza nti babawangudde mazima na bwenkanya. Besigye yali agenda mu kooti nga batasiza wata tebakkiriza. Sebaana agenda kunona Besigye ku kisaawe agende mu kooti. Abedi Bwanika nga ali Kololo. Abedi Bwanika ali mujulizi ku musango Besigye gwe yawaaba nga Abedi Bwanika agandi Museveni mu mpangula gy'awangudde akalulu sigirabangako. Okiwulira nga Abedi Bwanika muki mujulizi. Era ngenda kubuulira ekyewuunyisa. Omulamuzi yagamba nti Abedi Bwanika naye olimba nnyo. Akalu kano kabaddemu okubbira wadde tekozebwamu kalulu. Yawaayo obujulizi nti
Musajja atwabudde bulungi. Abajulizi Museveni yalina Abedi Bwanika y'omu. Era ngenda kubulya Abedi Bwanika ono. Nga wano atulaga nnyo nti. Emirundi gye yeesimbyewo ebiri. Kyagulanyi yaliko. Ani yamulemesa okujja ku Museveni. Ati bino tulina okubirowooza nga tuteekamu n'amagezi amazaale. Tusooke tumanye nti omusajja ono yali ddikoyi oba si ddikoyi. Lwaki kati obusungu Abedi Bwanika amulina ku Kyagulanyi? Naye yeesimbula kiti yajja ku Museveni. Ku lw'okuba bo bw'amala okulemera ogula embuzi okuzireetera abantu nga ziteredde baali balinamu fula ddikoyi ebuzaabuza bannansi. Bagamba kati akasente wenda kasese mootya. Ontegedde bulungi. Ngawe bakola bano abayimbi abafiiriddwako abantu. Fayiro yo neebaawo. Kati naye aliko fayiro y'embuzi. Bulungi. Aliko fayiro y'embuzi. Era goyinza okugamba nti omuntu yafa teyafanga yetayogerwako nga fayiro bagizibiikiriza eri awo. Woogira henga bagamba fayiro eno bamaze ginoonyerezaako. Kati n'omukulu aliko fayiro y'embuzi. Kakati twebuuza embuzi zalagawa. Embuzi z'Abannayuganda. Uganda. Anti abo Abedi Bwanika kyova olaba ye wawolereza atotte ebitaano talaba ng'ekyamanyi kuba yatwala buwumbi. Talaba ng'ekyamanyi kubanga ye alabira ddala nga bagwa mu kkobe erimu. Tubuuka ku bitaano tulina ku buwumbi. Alina ku defendingirawo tebatuuka gyendi. Abantu abasinga obungi tebamanyi basajja bano bakalinkwe ababaddewo nga babeera bamalaya byabufuzi naye nga bagenda babuukira buli kimu bamaani bakiwaana. Anti nze ngenda kukubulira ekintu kimu. Bobi Wine kino ekyafaayo yakibawa. Mu 1961 nga Uganda efuna obwetwaze. Waliwo DP. Mu DP mu mwavaamu eyali ya Beni Kiwanuka. Mu DP mu mwavaamu abantu abakola akakundi. Era nze nkubulya abali benkwe batera nnyo okwetuuma ebintu bino ne babyetimba. Tuli bakatuliki nnyo, tuli ba Buganda nnyo. Ne bakatuuma Kewai. Kabaka yekka. Kava mu DP. Ontegedde. Bwe bakatuuma Kewai. Kewai omanyi kye yakola? Netandika okulwanyisa Beni Kiwanuka. Nga bo balaga Beni Kiwanuka byakola si bituufu. Ate bwe bakola ebiki? Ebituufu. Akabinja kano kaakukuta. Ne kawagira Obote. Mu 1966 okuwangangusa Kabaka. Ne bawangula DP entuufu nga KY yekukusa no UPC ey'Obote. Ontegedde. Ne kaakukuta nayo okuwangangusa ani? Kabaka. Okuva mu 1966 Kabaka nga maze okuwanganguka. Akabinja kano konna kayingira UPC. Uli erinnya lekasooka okwetuuma eri KY. Kabaka yekka. Era kalwana Beni Kiwanuka mpaka nga kamukoze eki? Kamusudde eri. Kamuse. Kumusuula eri gamba okumutta. Bashuulira. Naye akabinja kano bengezaako okulaga bano bonna benkugamba ke kakodyo ke baakozesa. Kakati ke kabinja kano bw'okalumba obulungi nga kagamba tuli babitibwa ne Kabaka yandaba. Era wamane statement zino zazzeemu sijja kuba nabavuma Kabaka. Abantu baali babanja Kabaka. Ye ambulera gye beetimba. Okuba baalaba Kabaka waabwe abantu tebadanga mu kubanja Kabaka. Naye ye akyalowooza nti ekivumo simanyi tetumuyinaako na buzibu. Ate nno ngenda kukubuulira. Ffenno munnange olumu tusaba n'okusaba ne tumugamba ayisa basajja simulabikako gye tuli. Abasajja tebabanga baakutuga. Tutya. Ffenna ffe Kabaka tumutiiririra. Era temwogera lwakuba nti mumukaka mwagala mukakase gyali mulamu. Tuba twagala kakasa wali waba abebo wabanja Kabaka yagamba muwe mudde. Anti waffe. Kabaka waffe. Era gwe mubanja ajja kufugemu aludde okulaga obuyinza bwe. Era abikeko na empologoma gatebuukula. Ulugumemu tulabe. Ejje ku ulugumemu. Era empologoma ulugumemu bwete agakkiriya. Ekyulira. Kakati omuntu yenna abeereyo n'agamba amubanja ngani akola ki abantu munnange babanja Kabaka baabwe nga tebamulaba kubanga Buganda semusota gwali bagamba ki sekawuka kale kakoze eki kakulumye bw'okalaba okola otya waŋŋamba wano nti babalowooza okubanja kubi era kuwemula kubo abeeka abula balabo baliya n'ababanja
mu ggwanga lino Gundi yabuze okumala emyaka ati bo bagamba bw'obanja owemudde muli babi mubanja ngani kubo abali bagamba mubanja ngani kubeeka abula ogwo bwana alaba nga nkoze program n'emwe egamba nti bamutuwe wajoka kasadi olina empisa embi bojoka kasadi nyine empisa embi engeri ye gyagamba nti gwe saagala abuze abule alabe banagamba ko nti bamutuwe aliwa aliruddawa ekingambisa nti bannayi omutanda sima olabikeko omukwano kuba ffe tukkiriza nti kabaka waffe walabika gye tuli buli muntu awulira kyanjawulo buli omu awulira kike oyinza okulaba ng'okaabye olw'essanyu waliwo aseka n'agweri oyinza okuba omuntu nga yeeyeze ku ttaka omulala n'ayera n'amenya ettabi n'ayera oluguudo omulala buli omu akola kike kusinziira ku ssanyu lyakola ki lyayina kati toyinza kuddira kabaka gwe n'ogamba mumusabanga baani tuyina eddembe ffe okugamba kabaka waffe nti banaye nga tuludde omuwuliza era tebannabanjako kabaka w'abalala era wali ompuliddeko nga ngamba nti obugabe bw'enkola lwaki tebuddawo kuba tebukwatako kyogamba simanyiwe kamukuzi wali saatuukawo n'endaba ebifulukwa bwe baafulula enganzi za nkola sizimanyi bakatatumba naye nnyinza obbabanja kyemmanja kyange era kinkakatako kyova olangamba naye kabaka ngambidde banaye ow'ekitiibwa munayirabikako ow'ekitiibwa munange siima ow'ekitiibwa ekitugambisa ow'ekitiibwa nsonga ejo abantu abamuliraanye tubeekengera oba nabadde nkyagala nkyatule abantu abamuliraanye tubeekengera yensonga lwaki nti apinga neŋŋamba ow'ekitiibwa si kabaka abeeraani Ssaabasajja Ssaabasajja labikako Magulu Nyondo Ssaabasajja Siima taata Siima oyogereko gye tuli Ssaabasajja tuludde okulaba fere tumubanyisa bubi kati mbuuza ekibuuzo gwale uliddeko okufa avuma kabaka naye uwo mubanja ate abamuvuma nga bamukunamidde be bakuddamu ne bagamba mubanja ngaani nogaba bannaye abalina ebivumo nga tubimanyi nti bivumo abamuweereza ebivumo ate be banyanukula omubanja ngaani nogamba ddala kweri ali seefu awo n'oyongeramu okubanja neŋŋamba kubana abazzeemu sikakasa nti ali seefu naye ffe tuyina essanyu okubanga omutanda wali naye yatulabula yagala mugenderere nnyo abantu abalaga nti be b'amaanyi mu Buganda abalaga nti Buganda kumbe batumi be balabe ba Buganda Obuganda obwakabaka babuzaawo naye tebatuwa buyinza kankubuuza Ssaabasajja nabadde nkubuuza wali ku Alien Skin Alien Skin tumulabye mu bizibu byabaddemu ne tulaba abamulwanirira ne tulaba gyagwa n'engeri gye yavaayo tumulabe wa Mpuuga Mpuuga agamba nti Bobi Wine Lubongoya ne Katana bakolera Museveni Museveni asobola okuwuula ku muntu we n'amwazikamu gwatakolagana naye n'agamba oyo omusambi nti ono asambira Arsenal ono wa Man U n'egamba tubawaddeko ku Fernandez engeri Odegaard gyali omulwadde Fernandez kabakubirekawo wakati gwolaba kiba kitegeerekeka ekyo tekitegeereka ate ngenda kukubuulira Museveni emu ku bizibu yasinga okuba nawe ku nsi kuno NUP kubanga NUP tekoze nga FDC FDC yakumiikizanga bali b'enko bonna abagirimu ne batuuka n'ogitwala ontegedde NUP ekwanikirawo mwami Museveni ebizibu byasinze okuba nabyo ku nsi kuno era bye yeevu mu bulamu bwe bwonna NUP kibiina kujja nga takikalukireetinze teyakikalukireetinga ate ne kiyingirawo naye mwami Museveni ekizibu kyayina ekyo abantu bakozesa balwawo otutegeera batya nti Abedi Bwanika ye takimanyi nakimanya nti Bobi Wine afuna obululu embalala era ye Abedi Bwanika kati yo okumanya musoseze nnyo nti obusoseze obusingano bwami Museveni
bona empuuga bakoze akabina nga tekuliiko wadde muntu waggwanga ddala nga baganda bokka okubalagira ddala nti tebasosola balina kye banoonya kati abakwase gavumenti banaateekamu baani onoonya gavumenti etasosola laba bali akabiina ke bakoze wa Luganda nasoma naye wabikana wa mikwano bye bakoze kakati ate okusosola kwabe kusingana kwa Maimu 7 wache ni Maimu 7 yali alwana yasoka nalaba kuba Semogerere nalaba kuba yasoka nalaba kuba Nadduli yasoka nalaba kuba Samson Kisekka Bakintu Musoke okitegeera ba Moses Kigongo amma ontegera kye nkugamba kati ate bano bo basosola nnyo bano okuva ne mu ntandikwa bakulaze ndi obusosoze kwe batudde bali kuli bateredde bati kakati kambuuze oyina kye wakola okufuuka omuganda oyina kye wawa Katonda omukiga alina kye yawa Katonda omunyankole alina kye yawa Katonda tuzaalibwa tuli ekyo Katonda era yakironda nti kino kyabuzaaliwe Katonda yakyo si kusalawo okwo toyinza kuddira lubongo ya nakatana gwe ngo bavunaana lwa ggwanga tubadde n'omukyala wano Madamu Jole Katonda bambi amusaasire byamusobako olabyeko ensobi yonna gy'abadde akola tabadde munyankole ensi bwetyo bwetambula kakati babwedi bwanika baagala osirwaza abantu mbu bavunaana abantu olw'okuba ku lw'amawanga gaabwe ekintu ekyobusiru ekisembayo toyinza vunaana omuntu ng'obeesinga ku ggwanga lye hawu otya era omuntu addemu okubeera mu ggwanga lyonna lyabaddemu naga nti nze mpagira NUP kati gwoba bavunaana nti omunyankole tasobola kuwagira NUP ate awo nnengera entegera y'abasajja bannengamba ono omusajja kwadi yali yeesimbye okufuuka ggwanga tola abannansi balaba oyo omusajja tawezangako 1% bukyanga atandika kwesimbawo tawezangako katundu kamu ku 100 abeera ku 0 point. Okay omusajja Kasibante Moses ye ate ki ekimutanula Busungu bamujjako constituency abo baali bafuula constituency zaabwe nti zakuliiramu kutuliiramu ddiiro kati baagimujjako yabakolera ki we yabeerako Lubaga North yabakolera ki baagimujjako kati we bagimujjako byebyo kati ebiriwo kati munyiivu gw'ojalayo buli muntu gwe bataawa kaadi oba gwe tukubyemu ttooki nti onayinza obutaddayo olaba obusungu bwaliko era wanaaba ayogera ojja muwulira ng'owulira mukaawu nnyo Bassewanyana ojja omuwulira enjogera ye wadde agiina naye akimanyi n'okugimuwa tebaagimuwa yagigula buguzi ku muntu baali bagiwadde okiwulira gwe genda ku bonna abalabika obutaddayo bamukaaku banyiivu ba kaadi ye batawaanya baagano gimuwa nadduka n'agenda e Lubaga South kyokka ate ne yeesimbirawo ku yaani kyokka ate nannyini kibiina ne yeesimba independent kati n'obuuza babiri biki ebyo bakola yeesimbawo ku kibiina kya Michael Mabike ate Mabike ne yeesimba ku independent beyajja okwesi kati n'obuuza biki bye bakola abasajja abo bamaze ebbanga ddene boyi nze onjogera ku basajja abo omuntu ayinza okwewuunya naye abasajja bamaze ebbanga ddene nga bavugana na Uganda ekintu kye batategeera naye nga abasajja abo tebavuganyako ku Museveni bukyanga babaawo era nze ngenda kukubuulira ogenda kulaba mu 2025 wetutalwana nnyo okujjako Museveni wetamalirira nnyo ojalabako Mpuuga nga minisita wa Museveni anaatera kubanga byalimba eno ebbali biweddeyo kyokka nga ate omusajja yaaba kyababanja mundage bannange mundage sente zange zemba muziteekawo njagala budget ya gundi kwe kukuba olukuŋŋaana ne bavumamu ku Bobi Wine ye budget yaabwe kyekyo kyabasasula okukola so ekibiina kino Democratic Alliance omusinde guno gulina gye gulaga gwakomyawo mu kugutongoza teguyinza tukadde ku 5 teguyinza adde tuuka ku Ebusega gukoma tegutuuka wadde ku 2 najja nankumbi gukoma we guli abantu bababuka tebakyabatwala serious n'abagendawo bagenda kulya
abalala kusunga kulaba koze mikolo gyawe gyebeerako emmere ne soda bulungi nnyo lwako nga bijjudde kale ndowooza ensonga zaabo tuzitegedde bulungi katuddeko eno kyagayagayo Wizo yamusuulidde ebikunta ebweru kyamenyeemu ku mutima kuba abasajja abo Bakyaga baakubira ddala endongo kuva eri ne bakamiiri era ne tulowooza nti balina kye bafunye mu ndongo naye kiki ekyaliwo era olwaki embeera eri bwetyo kati ow'eggaali nti ndi ku ggaali ya gundi oba ogenda kusibira waggwe oba ono yayimba nako gwe babisudde gwe neewuunya eyabisudde simwewuunya gwe babisuulidde just gwe neewuunyizaamu wabula eyabisudde simwewuunya lwaki kyalina okukola Mayanja family Mayanja family esuula bintu kizibu nnyo osanga nga bakola ekiteredde ebintu bye bakola ebiseera ebisinga obungi biba biweebuula kakati Mayanja family yeyo entuufu anti abo abantu badizayiningibwa obaani naye badizayiningibwa baba oyogera ku kibayita empisa embi kiba kitegeeza kintu ekyo Mayanja family naye aliko omuntu mulala yalumba kwaliye ne sikini amukubemu kumpi nga gwe tulabako ng'omukakamu kubasigaddewo kubanga ababiri bo baali banjawulo naye njagala otekakase Katonda abaali ab'enjawulo ate beyatwala waliwo Amufule yali wampisa nnungi nnyo okusinga bonna oyo taliko kuwanaanya kuba yawangaala yali wata yali mukulu waabwe empisa ze zaali nnungi teziriko kuwatanya Eke nali simanyi walifuuka maaso eyo naye kye yalabikako nga waali yali muyitirivu obulungi abasigalawo beebo kankubuuze ono gwe twogerako yakuba mukazi we Teta n'amuwulubaza ng'oyinza ogamba yakubiddwa laddu abantu balwana bulijjo ewaabwe ono gwe twogerako ye yakuba Nobert ekikonde n'amugyamu erinnya naye nga Nobert alisikinze n'amukomyawo n'amuteeka n'ekivulu bwe yagenda bakanye ku ssente bazaalize muteno bazaaki yamukuba n'amugyamu ki erinnya ono gwe twogerako ye banemumenye kindeke ki ye yasuulidde Kyaga ebintu ebweru Kyaga gwe twogerako yereeta lediyo mu Island gye twogerako Kyaga ye yabawula okujja eno batandika okuyimba nga ababulidde nti tumenda kalungi kemugenda kujjawo nga yamaze okulaba lena kajjeewo kuba naye yakuba muliyo era n'abamenejinga ebbanga era yalese emberebezi mulimu abayimbi bano balekerawo okweriira obubi nabo balina okwetereeza Kyaga aludde nnyo mu sisitimu akolera okwetereeza naye okusinziira nze nga bwe nnoonya katono bwino ngenda muwa wano sinnamuwako wala wonna Kyaga oyo ayinza okuba aliko naye ekizibu kye ng'omuntu Kyaga yatunda ettaka ku sayidi ya maama we eri abakojja be bagamba mbu yatundiramu oba n'ekijja naye Kyaga ku sayidi y'abakojja be tebali makambugu kabwanango beewala n'okamala nnyina yafa beewala n'okamala era Kyaga yakulira bukojja baŋŋamba awo ng'erungujja naye talinnyawo kale nno ebizibu byalina sayidi eyo ey'ebukojja nabyo binene era bagamba nti bamukolimbira biyinza okuba bimutambulira nako mpaka kati ayina okwetereeza ye ng'omuntu nze omuntu eyampa bwino oyo yangamba Kyaga ayina gani yetondera bakojja be kyesinza kuwakana kuba osanga ye abakola ki abamanyi naye Bawizo oye ng'akyalina ebizibu ebyo efamire y'Amayanja Wizo balina empisa embi ate baba designinga bulungi n'empisa zaabwe embi bannayuganda mwe bazibatuuma mwaba designinga nga olyakuba omuntu nga mubuuza lwaki yayise we bali temubamanyi bo ne babanga abakkirizibwa okukola ebikolobero ku bantu Bawizo
kye yakoze si kyewuunya naye Kyaga ye waba akyasobola okubaamu otwanya tonotono twasigaza atetenkanya agende ku kyeyo bw'aba tabeerangayokko yabeerako e Bungereza ne wamulemera we wali bakojjaabe abo bye yayomba nabo ne bamukomyawo kati anaagenda atya ku ki yagenda e Bungereza ne bamulema ne bamukomyawo kyokka famire y'abakojjaabe singa obungi bali Bungereza eyo okiwulira naye abaana amaanyi adde yakole nga ne Wizo bamutetenkanyira omutwala ebutabika kuba byakola Wizo takyalina kyakola kyakitegeevu omusanga eyo emunyonyowa pakinze mukube emmotoka atamidde Samuel nze ekintu kya Kyaga nno nakirabye mu ngeri bbiri abaana bano ababeera ku ggaali z'abayimbi ekyo no kyakuyiga we olabanga omuntu omuyimbi nga Kyaga ali ku ggaali ya Camille oba God Life nga essaawa eno yembeera gy'alimu kati gw'atayimba ng'oli ku ggaali okuba abantu ababaddeko ku ggaali ne bavaayo ne babeera banjawulo baali mu bibiina ebyo Firebase Gagamero sijja gisula wala Gagamero nayo Bebe Cool abantu abadde ku ggaali ye balina kye bafuuse ne Lutalo oyo naye kale katwogere ku biri ebikadde kubanga kati bano abadde ku ggaali z'abaana abalala abayimbi aba bulijjo bangi bebafudde ab'enjawulo kuba oyinza okugamba nti abali ku ggaali ya Eagles abamu bafuuka bayimbi abalala ne bakola ki naye abantu abadde ku ggaali zino ez'abaana abasatu abali mu Lion Island ku ggaali ya Lion Island kizibu nnyo omuntu kubeera mu Lion Island yavaayo ku ggaali eyo ng'ali bulungi era n'abaaliko obulungi be bafuutukayo ne beekolera ebyabwe balediyo naye tunuulira abantu abafuuka ku ggaali ya Gangameero nga gye bali tunuulira abaana abo b'ebikulu byagulira emmotoka emabegakaawo Kelebasoni obalaba Kobora nti baafuukako ekyenjawulo ani ayo yali ayimba waliwo ne producer omu baafuuka ekyenjawulo nga bali ku ggaali yaki ya Gangameero njaga otunuulira abantu ennaku zino Bob Wine yabadde ali eri omwana yali ku ggaali oyo ambassador Firebase yali ku ggaali oyo wamulebe kye yafuuka abaali ku ggaali ya Firebase tunuulira Nubian tunuulira ono omulemu ono Buchamani era naye akuwa obujulizi nti sente nkyasinza okufuna ennyingi nazifuna Bob Wine nga simanyi nti basobola n'okufuna sente bwe ziti bwomala otunuulire bano abaana bonna nye bagenda ngaabo Master Paroti kati omala batundira bano bakuŋŋaanye kati otunuulire abaali ku ggaali endala abayitako awalala era ojja kwesanga abaava laba Kabaaya Kabaaya naye ssebo w'amaanyi tunuulira abo bokka sajja talina kalina Kabaaya bulungi nnyo naye abo bonna baalinga ku ggaali ontegeera nga nebemba tebiraawo nti byamaanyi nnyo naye advice eyavanga mu mukulu era omwana yagambye nti nze we nalaba wano nasooka gamba Bobby nangamba nkuwaddeyo ekivulu nemubuuza bye biki okiwulira era nangamba gwe gula tewali buzibu guli awo kyategeeza nti eggaali eno olina gibaako naye waliwo eggaali z'obaako ng'omuntu ayagala buli kaseera nga lwe bamasikini kubatuma kubba kola ki tasobola bafuula mbawuntu akola ki ateredde mu mbeera eyo yonna ng'omuntu oli ku ggaali ya Alien Skin oli ku ggaali ya Fiki Gaza oli ku ggaali ya Mudura oli ku ggaali ogenda gibeerako bbanga ki ogenda kukolawo ki eyo ensonga nkulu osimatuka otyo fuuka Kyaga w'ebiseera ebirijja osimatuka atya tofuuka Kyaga w'ebiseera ebirijja sooka weetereezeemu kasita omukisobera ng'oguyina omuyimbi oyo omanye okufuula omuntu nze kamuwe kwankuwa ekyokulabirako Lutalo oyo omulaba alina omwana oyo yatimbanga bipande n'amutimbira ebbanga naye najja n'amusaba ssente zaali zakupangisa n'amugamba naye mpulira nkola okunsaba ssente z'okupangisa funa wontegeka nkuwadde sheezo
ofune wobeera. Omwana yategeka lutalo se yasooka. Lutalo yali ayocca. Sente ziyafuna yagulira wenjo. Yamutekeyo kubiri nagule motoka nakati bwebulamu bwatambulirako. Kyenkulaga nti omuyimbi okuleka abayimbi ab'omutima omubi. Omuyimbi aliko nga w'amaanyi akuwayo akantu kati n'oyitawo. Ayinza okwefiriza olunaku n'alukuwa. Nze nyina bbayi wange kyali wange lutalo yamuwaako olunaku. N'agula emmotoka. Yamuwa olunaku n'amutegeka n'agula emmotoka. Omuyimbi ow'amaanyi asobola okuwaayo olunaku lumu. Era walabanga abantu abalebeeta abayimbi abo. Naye nga tafunyeemu wadde talinamu wadde. Kakasanga nti omuyimbi oyo wa mutima mubi. Kati ngenda kugereza ekintu ekyangu. Olwo omuyimbi nga Eddie Kenzo abadde atambulira ebweru. Ng'oli boyi we. Asukutwala n'akuleka Amerika. Nakuteeka buteesi ku line-up ye gy'agenda nayo. Omanyi misa ky'abantu yakatwala. Obamanyi? Sibamanyi naye manyi bayimbi bangi. Ogenda nabo nga bandi member. Kababa baali bakuba gita. Abantu bakabe yakatwala. N'agamba nti gwe nkulese Germany, gw'oli Bungereza, gw'oli Canada, gw'oli America. Tobabala. Omusajja ogulaba misaki. Omuyimbi ow'omutima omulungi ekyasobola okukikolera omuntu yenna. Era asobola omujjayo. Kati walaba omuyimbi mu butuufu ng'abadde baliwe bati nga Chaga ne Good Life. Fine. Nyinza obutanenya nnyo kubanga Good Life we yagendera bayinza okuba bali mu planning da tomukolera oba ekyamaanyi. Kubanga radio okufa Good Life yalinga esaanyeewo. Mu njogera ennyangu. Naye abalala abakyaliwo oli Ibula Kabadia. Ng'oli atakiti ku muyimbi bwoti. Omuyimbi leka akula tolabikira mukola bikolobero okka. Musabe ekivulu. Musabe ko ekirungi. Yagala gulayo poloti. Saagala olabika omuyimbi nga zala yusi zino milioni 7. Nga balwe bako omuntu bagamba Ibula Kabadia omumanyi yayimiridde. Omuyimbi okakasa nti omujjako n'ekirungi. Balembe gamba bugambi. Kubanga wetu agamba nti Kabaya. Kabaya kati wabaya walabika yalina kalina. Kiba kyanjawulo. Eroga Kabaya mbuto omusajja teyamugoberera bwerere. Oshuwulira. Bwogamba nti Nubian wabaya alabika bwatyo. Oga kiba kyanjawulo. Nubian kati tumulowozaako na mu level zaako na lebo. Tugamba Nubian ebitawo ebiri yeerete ebbaluwa tulabe. Oelevate nze. Kakati. Naye sinti wakuba nnyo ngumi egundi. Kirabasoni. Kirabasoni otatu mulowoza nti a printing ina printing machine buli sati agiteekako. Natukako ewe. Kirabasoni wa tab. Natukako ewe nenda bidango musajja nga wali weewo. Kakati abayimbi mutandika okufula abantu bammwe. Nze ndowooza brand ya Bob Wine ne brand ya Bebe Cool kyakulabirako ky'amaanyi. Njogedde kubali ababiganga nnyo. Sogedde ku bano bajjento ba misaki balutaya baani bana sibogeddeeko. Naye ababiganga. Brand nnene olwokuba nti baali babiganga naye balina abantu bebajjeyo ate abaali abawagizi baabwe. Abantu bafuuka n'abayimba bano bafuna emirimu egy'enjawulo. Abantu abayigiriza emirimu egy'enjawulo. Abantu abo mubakoppe nnyo. Omuntu nze ne waaba simwagala naye kirungi kyakola. Okyogerako. Ekyo nkimujjako era nenkiteeka eri mu bantu. Tumalirize ne Ssuuna. Bamulayo mu katambi. Ng'abaana bamugambe a few moments later. Alo yagamba nti oba tonnaweza myaka 4 nga tonafuna bino. Nalaga kalina ne kali tunsi. Ane ne baleeta ka a few moments later ng'ali ggulu agamba wadde ebbaluwa yayita gye twayogerako wa. Nze waakiri. Semba kunze. Bwe nabadde ku mboozi mu kati. Nasomye ensonga 10. Sinze yaziwandiise. Ibulake. Yaziwandiise lwaki omulangira Ssuuna ali bwatyo. Nakotinze bya Ibulake. Nenze basomera naye omulangira Ssuuna ekimu ku byo. Ddala mwetaavu alina byayisaawo. Mwetaavu. Ebintu biti ebyali bibye. Wa. Kuba nzijukira egy'emisango gy'abatuusaako ne mu kkooti. Asobola tutwalawo kati. Kuba kati ennyumba erina okuba yaggwa. Kati agitwaleko. Ekibira kya Kalitunsi kyalaba. Kiba amma yandite. Ane bagambye omuntu yabirina nga tanaweza myaka 4. Ebbanga eriyiseewo bakeyizi we babeerera mu misango egyo. Kati Kalitunsi aba akuze. Tatuleetera bizibu omanyi awaaba nnyo. Tatuleetera bizibu naye nze ndowooza kyalina okwetereeza
omulangira Ssuuna mu bantu abali talented ku nsi kuno be nali ndabye kwali mu bayimbi abalina talent y'okuyimba kasuka nkakasiza ddala ku kyenjogera kuba nali ndabyeko omanyi wa lugezigezi mulungi yakulunga olugezigezi lumu abaana abaali bakuba baali bajjokaki ne bagana omukubira n'ayimba nnyimba nkalo ku stage naye omusajja ayimba oyo yayimba Ssuuna yayimba naye Ssuuna kyemulina okumanya nti Saleemu abantu basinga obutayagala Ssuuna omulangira Ssuuna kyemulina okumanya Sale ne gavumenti kyesinga obutayagala bayimbi kuba basonga mu ntebe yaazo temulina kyemugenda kujjayo kyamagezi yingira studio w'abantu omuziki oyo producer gwolaba mumanyi ekiwulira mumanyi byonna akola ebintu studio yali wali eri ku kalenda bayagijjawo yaliwo akola ebintu bingi yali badde kati ne wana abatayimbye nga asobola producinga asobola okuleeta abantu bangi asobola okuyigiriza abantu bangi ebyokukola zukuka manya abantu bali jjoddukira tebabaagalako wadde kibasinga obutayagala bayimbi kyebasinga obutayagala bayimbi era obadde bonna babateekamu bwabakwata nga temukyalina audience wadde temwekkiriranya ku basajja abo mubaveeko kyenyinza omugamba okay wali ekisigadde siraba kisigadde nange bwe tubadde olunaku olwaleero ku Focus 360 eye on the press ne namba emu ensonga tuzitemyetemye naye nga dokita migadde sinalaba mmeeza yo nja gikubanja n'olimba dokita nno ngenda mukubira naye kyemanyi ye ayinza n'okukikola naye n'atayagala mwogerako ebintu bye tayagala nnyo byogera naye agiweereze kale tujja kuba tukujjukiza nga 29 omwezi guno Climax mbozi mukati anniversary ne banywanyi baffe bonna ko tuli awo ffenna wendi ne banywanyi baffe bonna tuli awo kale Almond Tower Enterprises Uganda Limited bakugamba real estate gibakwase Nana Habo Mouthwash akugamba emusawo wakamwa musenyese owone ebizibu bino manyo ganyenyere bino vamo musayi byo nabyo nabijja kuba biggwa aji asinikiza musomi wa dua bwe tubadde onako lwaliro we out